bamala amaanyi mangi nga bagateekamu ebyo ebitabagattako dhani okola bye bateekeddwa okukolera eggwanga. Jenerali Yoweri Kaguta Atibahaburwa akutta obudde bwe bwonna obw'emyaka 40 n'abumalira mu kanga bannayuganda, n'abumalira mu kkuumira bannayuganda mu kutya ng'abayiira ebitongole by'okwerinda ng'akabonero akalaga nti nno bwe bateekawo embeera yonna emujjawo nga yo ow'oku ntikko bajja kubeera bafiirwa obulamu bwabwe. Abacreatingiddewo environment ey'emyaka gya 1981 mpaka 86 bannayuganda bwe baatambuliranga ku bunkenke anti lwali lutalo olwaleeta gavumenti ye. Abateereddewo embeera nti omuntu yenna tabirivingira mu nteekateeka yaabwe ng'aba NRA oba NRM talina bulamu mu ggwanga lino. Takomye okwo, atandikiddewo n'okuteeka embeera ku bibiina ebiri ku ludda olumuvuganya nti buli kibiina kyonna ekijjayo omutwe okulaga nti nno tekiri wamu naye oba tekiri ku peegi y'emu n'ebigendererwa bye oba ebiruubirirwa by'ayina, olwo ekyagenda kiteekako embeera atandika okutulugunyako n'okuwamba abo abagwa mu kibiina ekyo. We bukeeredde olunaku lwaleero omukulu ono nga yakavaayo n'ebigambo ng'agamba nti agenda kukangavvula ab'ebitongole ebyokwerinda abatateeka mu nkola biragiro n'amateeka biba bibagiddwa oba biba biteereddwawo oba oliawo ng'emitendera egy'okgoberera okukuuma obutebenkevu mu ggwanga lino Uganda. Amateeka gano nno gaali mu kubaga eri ab'ebitongole ebyokwerinda tagateekawo lwakuba nti nno ayina ekirala ky'ayagala, wabula agateekawo ku preventinga nkolagana yonna eyali baddejjawo wakati w'abo abali mu bitongole by'okwerinda n'abo abali ku ludda olumuvuganya. Wabula njagala okumuwabula ng'omuntu nti nga tannabakangavvula muntu yenna mu bitongole by'okwerinda amale kkangavvula mutabani we ku bigambo n'ebikolwa by'abadde ajja akola. Bw'aba tannabakangavvula mutabani we olw'ekiwamba abantu kyavayo ne yeewaaniramu, then talina wa byakwerinda yenna gw'alina kkangavvula. Bw'aba tannabakangavvula mutabani we olw'ebigambo by'ajja ateeka ku mikutu emigatta abantu okutulugunya n'okkuba abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya kitaawe, then talina kubaako muntu yenna era talina authority kubaako muntu yenna gw'akangavvula ng'ali mu kitongole kya byakwerinda ekirala. Okubeera mu kitongole eky'ebyokwerinda tekikuggyako ddembe lyo kubeera na muntu gw'owagira. Newankubadde ng'eddembe eryo ly'oyina ery'okuba n'omuntu gw'owagira teririna ate kubeera nga liteekawo embeera okwafekitinga emirimu gyo. Nkiwa muntegedde bulungi. Eriyo aba NRM abajja okugamba kakati mwe lwaki ate mwagala Generali Kainerugaba aleme contributing oba participating mu bintu byonna ebiri political. Ajjemu ekyambalo ekyo, ajjemu uniform agiteeke ku mabbali olwalyoka ajja yayane okutulaga nti nayina ekifo kyonna kyayagala. Ekitali ekyo tagwanidde era ng'amateeka bo bennyini be baageebagira. Etteeka lino Mwami Tibahaburwa yali bagane intention ki? Yali ayagala preventinga bannamagye abo abamu ku be yalwana nabo okujja okubeera nga beenyigira mu kalulu, kubanga yakimanya nti nno bannamagye bano bwe beenyigira mu kalulu n'akababbako baali balina obuvumu n'obumalirivu okuddayo gye yabatwala mu 1981 mpaka 86. Kati yalina okuteekawo amateeka nga gafevaringa ye era nga gakuumirawo ye. Ate temwawulira Romushana bwe yatugamba nti constitution gye baabaga eya 1995 yali intended kukuumirawo Mwami Tibahaburwa nga ye king, nga yali ku top emyaka gyonna, era tewali muntu yenna according to Romushana agenda okubeera nga amenyawo Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ng'ayitira mu mateeka ye gennyini ge yeebagira mu 1995. Nja kutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala kumpeeredde obulamu olwaleero ne buwungeera ng'oli omu ku abo abatemye obukofu, abafiiriddwa abantu bamwe, abatuweera ekiwumulo eky'emirembe, abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongera okubagumya olunaku lwaleero be lutatambulidde bulungi mugume. Olw'enkya inshallah lujja kubeera yaddeko. Mungu oyo Lugaba nnyini byonna yamanyi pulaani ye n'enteekateeka gy'abalina gye tuli. Tokakanga mbeere ekiganye kireke, gendera ku ekyo ky'abaakuwadde olinde olunaku olw'enkya. Kale ebigambo ebyo bye nnyanjulidde nabyo programu eno nga mbitadde ku mabbali
mutabani wa mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa ngera bwabadde akola ku mikutu emigatta bantu yavuddeyo n'alabula n'ateekawo warning ekambwe era naawe ekiragiro eri ab'ebitongole ebikwata mundu nga bano yabatadde ku nningo okugenda bayigge era bakwate omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine mbu bamumutwalire amutulugunye amukoleko emikolo nga gye yakola ku Edi Mutwe owaaye bwe bakutenda okudduka ate toyina kwerabira w'oyina kkoma. Generali Kainerugaba abamuli okumpi oba abamwetoolodde ebigambo bye bamugamba bambi byandibanga bye bimuwabya ne bimuleetera okufuna feeling nti wa kitalo nnyo. Ebigambo ebimugambibwa abamwetoolodde byandibanga bye bimuwabya ne bimuleetera okufuna feeling nti ye immoto nantakwatwako atafa atagambwako ate mu ngeri ennyangu amanyi nti nno buli kintu kyonna kyakola mu ggwanga lya Uganda nga kitaawe yali mu command tewali muntu yenna ajja mmunyegako wabula nga bwe nkugambye nti buli kintu kyonna kirina ebiro byakyo. Tukoyo okuwulira ekigambo tugenda kukwata Bobi Wine, tukoyo okuwulira ekigambo tunoonya Bobi Wine ng'emagere gye mutamanyi, nga ku One Love Beach gye mugamba gye mwateeka kamera gyawumulira gye mutamanyi, nga ku NUP headquarter gye mutamanyi. Tukoye ebigambo ebyo okubiraba ku mikutu emigatta bantu anaabiibya atakumba bwe mba bagenda bamukwata mugende mumukwate then tulindiire tulabe ekinaddako. Ebbanga lyonna lye mukutteera lye muvubye abaana abamwetoolodde oba batambula naye nga mwagala okubajjamu ebyama ku nteekateeka gy'alina lwaki temwakwata ye nga naye kennyini abeeyitidde omulundi ogutali gumu egitali ebiri kagibeere 10 ng'abagamba nti temutawaana kwata banneetoolodde mujje munvube muntwale munkunye mujjemu ebyama byonna bye mwagala mu mutwe gwange okira ebyo bye mwagala okujja mu baana abanneetoolodde. Obwo bwonna nno obubonero bulaga omuntu nti coward mu bulamu bwe, obubonero bulaga nti omuntu nti muti nti ebigambo bye n'ebikolwa bye bikontana bwebwo buli mu kulagibwa abali mu bitongole by'okwerinda gw'ayina emmundu ayina buli kintu kyonna nga n'olwaleero mu tteeka ly'oyagala okubaga oyagala naggaana bantu kwambala lugoye lufaanana oba olulinga olwagala okufaanana uniformu y'amagye kwegamba amagye gatwalibwe ng'empagi ennene nnyo mu ggwanga lya Uganda olw'okubeera nti mulabanga agaanaabuuka ekitiibwa. Tewali kyanaabuula magye kitiibwa nga bikolwa byammwe. Amagye agaweebwanga ekitiibwa nga bwe tugalabako ku kitundu kyaffe tumanya waliwo omuteeru era nga tumanya waliwo ekinene ekiri ku kitundu. Leero munnange gafuuka buloolo buli wamu weegali kubanga mwayagala okucreatinga okutya mitima gy'abantu, mwayagala okuyungula amagye gano muteekewo fiya mu bantu aba bulijjo. Kumbe mwali temumanyi nti nno muli mu kutema muwaatwa abantu bano aba bulijjo bwe bagenda okukwataganira ne bano abali mu magye. Era kati uniform eyo tekyatiika. Tebakulimba nti waliwo omuntu yeeraliikirira olwaleero okulaba ebibomboola ku kkubo, ekyo tebakikulimba. Ne bwe munaagamba nti nno mugenda kuwera abantu abambala kawunda ya coffee brown, muwere abantu era mubakwata abambala kawunda ya green, muwere era abantu mubakwata abambala kawunda ya bbulu, mumala bya mu bulago. Bwe kiba nga kitiibwa ky'amagye kye mwagala okumaintaininga kiina kumaintainingibwa mu bikolwa by'amagye. Ebikolwa by'amagye olwaleero by'okuwamba abantu okutulugunya abantu tebibawa kaadi ya kitiibwa wabula bibanaabuula. Ne bwe munaanekaanekana ne munyuma tewali agenda kubawa kitiibwa ekyo kye muli mu kulwana okufuna. Ate ekitiibwa bakolerera kikolerere tebeegabira kyegabire. Ekitiibwa kiweebwa oyo akigwanidde, togenda kulindirira balala kuwa kitiibwa nga gwolemereddwa okukyewa. Amagye olunaku lwe gaakwata ekkubo ne gatandika okulinnyalinnya eddembe ly'obuntu, okulinnyirira eddembe ly'obuntu ne gatandika okwenyigira mu bikolwa omuli okutta, omuli okuwamba, omuli okutulugunya abantu. Lwe lunaku lwe gaafiirwa ekitiibwa kyago nkugambye mu myaka gy'e2016 2011 nga bwe tulaba amagye ku kkubo tweraliikirira nnyo n'egy'ekyenda nga tugamba kikyate muyekera kyali ku kyalo kyaffe. Naye leero munnange tuwangaala nabo kubanga bwafuuka obuloolo mu kibuga. Buli wamu
buli gyotunula ku ddyo ku kkono engulu n'emmanga olengerayo bamagye mu bibomboola ate bannange mukadde kano nga twolekera kampeyini kyayitiridde amagye gaayiriddwa mu Kampala buli wamu wootunula olabawo bibomboola uniform ku uniform olaba eya redi novaawo n'olaba eya gurini novaawo n'olaba kamafulegi oba wakalaba kamafulegi ate n'olaba ba redi topu mubula kukolayo ba bulu topu gwate ne kala yiyo mugiwambye tunaabagamba ki baddidde buli kala yonna gye balaba ng'eyina lwakiri connection entono ku kibiina kya NUP ne baagala babeere nga bagiteeka mu mateeka gaabwe mu bbago lye bataddeyo mu paalamenti olunaku lwaleero lidibetingibweko. Question would be, NUP a political party yokka eri ku ludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga Uganda? Abange njagala okunnyambako nyanukulwe eri abo abali mu bitongole eby'enjawulo n'abo abakolagana ne Generali Kainerugaba. NUP ye political party yokka eri ku ludda oluvuganya gavumenti ye NRM. Amaanyi gonna n'ebigambo byonna ebijja byogerwa ku mikutu gya Generali Kainerugaba nga bibeera directed eri Bobi Wine, tewaliiwo ba politician balala bonna bavuganya kitaawe atali Kyagulanyi. Wakati mu ebyo nga mbikuteeredde ku tebo nga question, njagala era obeeko kyolondamu. Omuyembe oba omuti okuli ebibala gwe bakanyugira enkonyogo kikulaga ki? Ebbanga lyonna tutambulidde mu bulimba nga tulina ba politician abatu uduwinkinga nga batubikka akakookolo nti nno omulamwa gwabwe gwa lutabaalo gwa nkyukakyuka, kumbe bakolagana n'aduuyi gwe tuli mu kutunka naye. Ne tulwana ne tujjayo n'ag'omu buto, abattibwa ne battibwa, abawambibwa ne bawambibwa, be batulugunya ne babatulugunya, naye nga tuli mu kudiiringa n'abantu abali mu kutula ddiiru ne gavumenti nga beefuula nti nno batunkana gavumenti ebbanga lyonna. Kubanga leero ebigambo ebijja biteekebwa ku mikutu gino n'amateeka amapya agajja gabagibwa, tulaba gonna gabagibwa nga galina impact ku pate eya National Unity Platform, nga gonna gagendereddwamu kutagetinga Bobi Wine. Gwate olaba ne mu paalamenti y'eggwanga baleetako etteeka nti Loopu alina londebwa bulondebwa, baali batagetingaani era kijjidde ku mulembe gwani? Era Loopu yali akola ki? Kuba yalemererwa okuyingira omukago nabo gwe baali bayingidde n'ow'ekitiibwa omu eyali ebitaano. Kubanga Loopu yalemererwa okukkaanya nabo ne ku kakiiko munnange aka komishoni tebamuyita ebintu abyekangirawo mu paalamenti nti a komishoni yatudde, naye mbuulira komishoni kikaaki etagenda kubeerako leader of opposition mu paalamenti eyebere komishoni kikaaki? Naye ng'ate mu komishoni muno muyitamu ebintu bingi nnyo gavumenti byereeta ku mwanjo, ebintu bingi obumbi n'obuwumbi obuyita mu komishoni tobubala. Lwaki olwaleero Loopu Joel tatuulayo kakiiko ako era tebamuyita komishoni lwebegenda otuula? Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti aba agenda kulinnyegere mu nteekateeka yaabwe gy'aba alaba nti tetuukanye na mutindo era tewali kintu kibaluma nga lunaku omukulu Bobi Wine lwe yalangirira nti ajja empuuga ku bwa Loopu. Oli yali waabwe. Kyova olaba leero bwe tuvaayo ne tumwogerako NRM be bamudifendinga ennyo nokira abali ku ludda oluvuganya gavumenti NRM. NRM bajjayo amaanyi gonna okuyirawo mpuuga omubiri, era byonna babyogera bagamba mumuveeko, tabbanga, talyanga, tanyagululanga, n'omugambo obuwumbyana mu obubiri obwa bantu beebuddwani yabutwala obwa cooperative. Mwe mutunulira miliyoni 5 bino ebyokungulu naye obwo bukunkumuka ku bumbi n'obuwumbi omwami bwe yakuliita nabwo. Ebbanga lino lyonna tulaba abantu kubuuka mu kibiina kudda mu kirala, eriyo ne betwalabye abapya, twalabyeyo akabinja akapya tetumanyi bigendererwa byabwe. Buli omu ali free okuggulawo political party, buli omu ali free okujjanga candidate ku kifo kyonna, naye bwe tuba nga tuvuga mulamwa gwa lutabaalo lwa nkyukakyuka ngera naawe ogamba oli mu revolution. Kyekyalibadde kikulobera
amaanyi ago g'olina n'enjiri gy'opreachinga ku butuuti kubanga mugguddewo ebibiina kituufu. Naye wakati mu kuggulawo ebibiina tulaba enjiri yonna gye mupreachinga ate eringa ng'ekuba ekibiina ekikulembeddemu olutabaalo lwa revolution. N'olaba akabinja mbuddi egguddwawo tolibawulirako katuuti nga boogera ku bibi gavumenti byekola, wabula obawulira katuuti nga boogera ku NUP. Amaanyi gaabwe gonna ne bagamalira mu kwogera ku Kyagulanyi n'enteekateeka ye. Amaanyi gaabwe gonna ne bagamalira mu kulaga nga Kyagulanyi bw'alemereddwa mu myaka 5. N'okera n'obagamba mu 15 20 nga n'abamu bakamalamu 25 mubadde mukola ky'ebbanga lyonna. Ebifo bino bibaddengawo. Mubadde ne electoral position nnyingi. Kike mukoledde mu kifo ekyo wakati mu lutabaalo lw'okulwana okunafuya obwannakyemalira mu ggwanga nga batunula mpwangali nga tewali kyakugamba. Kakati okujja kuno okwa Kyagulanyi n'ebigambo ebibadde bijja bimwogerwako n'ebikyamwogerwako yalibadde laama oba akabonero akalaga bannayuganda nti wano we tuli we watuufu. Buli wobeera nga mu bulamu bwa duniya eno ng'okola omulimu nga tewali muntu yenna alwana naawe ku mulimu ogwo, manya byokola tebya-affecting oba tebiina impact ku community. Buli wobeerawo nga kyokola tofunangayo muntu akkonjera. Ne bw'obeera nga ddala byokola birungi, kabeere muntu ng'afumba mmere mu woteeri ng'emmere yakimanyi mpoomu era ng'eriyo abamuwaana nti emmere empoomu, n'abulayo omuntu yenna nga critique, manya byakola temuli. Agenderanga nnyo bana baabamuwaana bandibanga bamulimba. Kakati mu lugendo luno lwe tulimu bwe tutunuulira ekibiina ekifunye attack all along okuva 20 ye NUP. NUP oba oliawo yaleetera n'NRM okwerabira nti waliyo be batta nabo omukaga aba DP ne Mao. NUP yandibanga yaleetera abakulu mu NRM okwerabira nti batta omukago ne Forum for Democratic Change. NUP yandibanga yaleetera abakulu okwerabira nti babadde bajja batta emikago n'ebibiina ebyenjawulo ebiri ku ludda oluvuganya. Gwe tojjukira bubinja bwa UID, tomanyi bano aba PDP. Omuntu najja ku ntebe enkulu ey'eggwanga ate n'amala ne yedemotinga n'ayagala okukomawo ku bwamemba bwa parliament kubanga ayina ekigendererwa, ali implanted with an intention ey'okulinnyirira enteekateeka ya revolution. Beba bedi bwanika bemuwulira. Bannayuganda bannange, eno ebeere eye opener ebalage nti nno olugendo lwe tutambudde kuva 2019 terufudde toge. Bwe tubanga leero ffe buli omu bayegeke emmunye nga buli omu atunuulira NUP, buli omu atunuulira people power, then eyina kubeera reflection mu mitwe gyammwe nti gwe mulamu omutuufu ogulina okutambulirwako buli munnayuganda. Walibadde otuula mu katebeko oba ku buliri bwo n'ogamba why, lwaki buli political party empya eggulwawo olwaleero ebaako akagambo people? Lwaki ebeerako akagambo people? Owulira PPF, owulira PFF, owulira UPF, owulira PFT. Buli kibiina kyonna ekijja olwaleero kikulaga nti kiteekako amaanyi g'abantu, ekigambo bantu kikulaga nti kiyimiridde wamu n'abantu. Kino bakikola with an intention nga n'abamu bajja n'obubonero obufaananira ddala obubonero obwo obwa NUP. Abamu nga bajja n'obubonero obufaananira ddala eŋŋombo ya people power nti ekikonde kyaffe ffe twakiggulawo era ffe twakitandika. Bino byonna babadde babikola kubanga byatandika mu 2020 bwe bategera nti omukulu Bobi Wine agenda kugiramu people power. Balwana nnyo, Balamu n'agenda n'agiwandiika ng'ekibiina eky'obwannakyewa people power. Eriyo n'abalala abagikireiminga nti be bannannyini people power movement. Eriyo ba politician abagamba be baleeta Kyagulanyi, naye nga bwe ntuula ku makya ne ŋŋamba ne mbigattagatta ndaba tebigatta bameka abaleeta Kyagulanyi. Mpuga bwe bagwe yaleeta Kyagulanyi
nga ne mutabani wa mwami Tibabula yatugamba eri projekti yaabwe Abedi Wanikanga gwe yaleeta Kyagulanyi nga aba DP Block bagamba be baamuleeta kati ani yaleeta Kyagulanyi omutuufu kalate boddako ku ludda luli ogenda okulaba bagamba baamuleeta ate kati be bali mu kuba projekti yaabwe abange mwamala obudde nga muli mu mpiki y'omukwano nga temwagala mwana olwaleero mukama omwana amubawadde obudde bwe mwamala ne mumwetikka ebbanga nno eriwerako period ya 9 month in full nga mwina omwana maama amuyina mu lubuto omwana mumufunye omwana ayavudde omwana atambudde byonna n'abikola n'okwogera n'ayogera lwaki omwana mwagala omutema enteega wakati oba mu budde mwe mwali badde mumufuniramu awo kiraga teyali projekti yammwe wabula mwali ppira kirippire ne mwagala okumuttattana nga bwe mubadde mujja mwonoona ku ludda oluvuganya ekyo kintwala mu ndagaano gye nalabako oba meeting gye nawulira eyali mwaka gwa 2006 meeting ey'abatuti nga bagamba nti wali muntu yenna ayina ku outshininga ku opposition okujjako retired Dr. Kano Warren Kifefe leero ali mu nkomyo tuyina question mark nyingi nnyo lwaki ali mu nkomyo nga ndi omu kubatula ne ngana ye nga tebigatta bijja bitya abeera atya emabega w'emitayimbwa mukadde kano mukadde nga ddala abantu anyway nembikomyawo neŋŋamba tebabanga baagala mukomyawo nga balaba ekintu kyabwe kigenda tewali kintu kyabulabe mu dduniya muno nga kwagala kuba muntu kigo naye wakati mu kwagala omukuba ekigo n'ofundikira nga ate omujje mu bunnya leero Bobi Wine teyeetaaga ttalaga ggwanga kuba kampeyini nedda kubanga ebikolwa gavumenti byekola leero NRM byebikubira Bobi Wine kampeyini tewali kigambo kipya kyagenda kwogera kyatayogerangako byonna yabyogera mu 2020 n'agamba nedda ettemu likudde jembe wane Uganda ekiwamba abantu leero ogenda okwekanga nga genera ajja ku tweet ye ng'ateekayo mulina akyayiga Lunyankole oba okyawakana ki ku bigambo bya Bobi Wine oba okyamwetaaga okujja ku kyalo kyo okukimanya nti ddala abantu bawambibwa ate nga bawambibwa gavumenti NRM leero bye bakola biri mu kkubira opposition campaign n'ogamba nti Kyagulanyi ono munafu talina maanyi naye omunafu gw'otega kamera lwaki ate omunafu omutekako amaanyi mangi noonya ab'amaanyi bw'aba ye munafu omuleke mu bunafu bwe lwaki omuwa amaanyi lwaki omujja mulimbo bw'aba olaba afudde n'omutega kamera eka gy'akolera emirimu gye ku kitebe kwedikwota omunafu kuye naawe ani abaluyeba ani aba omunafu gwe tuba tulaba tokoma okwo mukubira Bobi Wine campaign buli lunaku era mwebale nnyo mwebalire ddala ndi ku mavivi gange I cannot thank you enough abe NRM yonna gye mutambulira ku butuuti mu bulwe by'okwogera ne mudda mu kugamba waliwo akawuka bye baakola Kagabo waliwo akawuka mbw akali mu kuluma abantu kagenda kabayingira bamugamba vva wano bw'oba obuliddwa ebyokwogera toyogera ku nuupu naye mukolo gwali gwe NRM nti ku mikolo egyammwe babaŋŋoolerayo wakati nga bannayuganda mubaguliridde n'obbagulirira okujja ku mikolo egyo nga mubafumbidde emikyere mubattidde ente mubakoledde ebikujjuko mubatereddewo ebyokunywa ne mubaleetera abayimbi n'endongo amaanyi nga mutaddemu mangi nga gagenda fattoge omwaka 2025 gwa accountability njagala okubalayirira tewali kyemmanja Bobi Wine yadde olunaku olu byonna yabikola bunafu bwaffe kubanga okulonda liida amaanyi ayina gafunira kuffe yayina tukulembera ffe tulina okubeera bakiya liida be yoyo waffe naafuna amaanyi wallahi amaanyi agakumyemu naye ffe ne tutya ne twetuulako
nti n'olunaku lwe yateekateeka tugende ku nguudo mu Kampala abamu ku ffe twadda mu mbeera ya tebitukwatako. Tuleke okuyigga ekikumi abaana baffe banaalaya kireero. Buli kintu kyonna ekirungi kijja n'omutango. Buli kintu kyonna ekirungi ng'onaakifuna wabaawo kyeweerekereza ofuna ebyo ebirungi eby'olubeerera. Buli muntu yenna gwe mulaba awangudde mu bulamu ayina momenti gye yayitamu etaali nnungi gy'atajja kubannyonnyola. Ayina difficult time gye yayitamu era ayina decision enkalubo gye yakola okutuuka waali. Mwe ki ekibalobera okukola decision enkalubo ey'okugamba nti kyonna ekijja kijje. Tubonyebonye emyaka 4 n'okudda waggulu. Lwaki guno omwaka ogumu tegutuyamba okununuka n'okununula omugigi ogulijja? Ebirungi tebijjira kakeeka. Kyemuva mulabanga cotton edda yali wa bbeeyi, alimu emirimu mingi, mulimu okutundula n'ebirala. Emmwanyi olwaleero ekibala eky'ebbeeyi e Uganda nakyo kirina emirimu. Ogenda okuwulula emmwanyi obuwuka ne bukulumirayo. Era okuŋŋaanya endebe y'emmwanyi okuwera luba lutalo. Kikulaga ki? Nti buli kintu kyonna ekirungi kirina omutango gw'olina okuwaayo. Mwe muli ready kuwaayo mutango ki Uganda okukyuka? Bwe mulindirira abalala okubaweerayo omutango n'okuwaayo obulamu bwabwe, wallahi mwagala mutango ki ng'abaana bafudde? Mwagala mutango ki ng'abaana bali mu makomera? Mwagala babaweereyo mutango ki ng'eriyo n'abalema leero naye nga balemalidde mu revolution? Gwe ng'obeera mu nju yo ng'ogamba abo Bakyagulanyi batwogerere, bayeekolera batwogerere, ffe tebitukwatako. Kituufu bakwogeredde naye gwe olina bikolwa ki by'oteekawo? Olumu n'edda n'akulema n'ogamba nedda ffe bakole gwa twogerera, ffe katubeere eno tubirabe tubiwulire, kiggweeraawo. Wangi bamaama bakojja ne bataata, embeera bwe mulindirira nti egenda ttambula bwetyo tetujja kumalako na kye tuliko. Leero abantu betutunka nabo bali mu kutetenkanya kwekuumirawo wakati nga ffe tulwana okubajjawo. Leero babadde bali mu kuteekateeka na kulagako amagye gaabwe we gayimiridde. Omanyi kati amagye tegakyali ga ggwanga, amagye ga mwami Tibahabulwa ne mutabani we ne famire ye. Leero babadde bajja tulagako nti bayimiridde bulungi era bayina emmundu, bayina n'ebirala. Kamba kudaalire kano mukantemeremu mukampere Generali Kaine Rugaba ali mu kuwadawadako ng'alajanira omufu obulamu gy'oli ye yali tabwagala. Ne bw'onaayungula amagye tatammeka n'ogayiwa ku kkubo, ne bw'onaatulaga obubadi bwonna obw'amagye n'obumalayo n'otulaga nti olina abakugu, ab'omu bbanga, ab'omu nnyanja, bamariini, ab'oku ttaka, ba infantry, time bwetuuka eya revolution tewali alinnya ggere mu nteekateeka eyo. Lwaki tetunnyuka? Programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeko ku namba eweri awo gwe wena alina embeera mweyita etali nnungi, akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. Nakano kakulu lubaala embeera ng'embiro kw'otadde k'onooweeka tokalinda kola ki ndi kirya jjo baakimutikka. Bantu mmwe eggwanga lino Uganda livudde wala era mwagadde nnyo funa omuntu abakulembera ng'ali genuine, kubanga mubadde n'abalimba bangi, Mukama Katonda amubawadde. Naye wakati mu kubeera nga Mukama amubawadde, omuntu oyo nga mubaweeredde mu Kyagulanyi mumuyambyeko kyenkana ki? Kyenje ejjeeryo omuntu omweteefuteefu kebeere enkulaakulana na bugagga, omuntu omunaku oba omuntu nga mugagga naye ng'ayina levo y'obugagga kwakoma, tugambe obugagga bwe bwakakadde kamu, ne bw'onaakwata akawumbi n'okamuwa obwongo bwe tebugenda kukola mpaka ng'akawumbi akalidde nadda kakadde kamu. Era bw'anadda kakadde akamu obwongo bwe bugenda okukolera agambe nalina enteekateeka nno nga ngambye bwe nfunayo akakadde nja kutandikawo omulimu bwe guti oba mudaala gwa nnyaanya, naye ng'abadde n'akawumbi.
omuntu oyo era ng'obwongo bwe ye limiti ye ya bukadde 5 ne bw'omukwatira obukadde 5 n'obumuwa ng'obwongo bwe limiti ya miliyoni 5 ajja kumala kulya bukadde bino 5 adde ku miliyoni 5 obwongo bulyoke bukomewo bugambe nti bannange kyokka bulijjo Mukama Katonda mulajanira mpeyo obukadde lwakiri 5 n'okudda waggulu ng'olwo alina kubuna kitundu bwe yakalya nga n'obutaano tebukyawera temulinda kaddaako mulyoke mujjukire okutekinga action temulinda kwebikka bulangiti nga bukedde buno obudde bwa kibuyaga atwala ne byataleeta ekyo njagala mukimanye era munywere kubanga enywera yerima Antonio Gegange Sheikh Ashraf tutambudde naye Enrique Contractor naye mukubireko gwe nayagala ekintu ekikwatagana ne painting ekikwatagana ne construction byonna ajja kubeera nga akuyambako kwogatta ne plumbing bajja kubeera nga bakuyamba ate ku bbeeyi entono ddala Sheikh Ashraf munoonyeeko teweetugira mu nnyumba bwe bikuyinga mukubireko enamba weeryawo akulombera edduwa embeera ejja kubeera nga ate efuuka malidaadi lwaki tetuva wano abankuumire lugaba tuddingane mu vidiyo eddako mbeere bulungi mweraba